Abantu tuloota nnyo bantu bannaffe, n'oloota neighbour wo, n'oloota mukulu wo, n'oloota ssengaawo, n'oloota taata wo, n'oloota muganda wo, oba n'oloota omuntu yenna ow'oku kyalo. Oyawula ddi nti gwe ndoose bituufu y'oyo gwe ndoose? Okugeza, oyinza okuloota ng'otambula ne mukulu wo naye nga mulina ebintu bye mugenda mwogerako, oba nga mugenda muyita mu kibira, oba oyinza okuloota mukulu wo ng'akugoba oba ng'akutta omuggo oba ng'akutta ejjambiya, kyokka n'okeera ku makya n'ogaa nti mukulu wange alabika andoga. Ekyo nno kikyamu. Mukulu wo obeera oloota muzimu. Omuzimu gukuleetera nnyo abantu b'ekika, okugeza gusobola okukuleetera muganda wo gw'ozaalwa naye oba mukulu wo. Ebyo by'aba akulaga byonna genda weebuuze obitegeere. Lwaki mbeera ne mukulu wange oba muganda wange nga tuyita mu kibira? Oba lwaki mbeera ne muganda wange nga ndaba asitudde abaana? Guba muzimu nga gukulaga kyakkola. Muyita mu kibira gukulaga nti ekkubo lyo okutuuka gy'olaga oba ekkubo lyo okutuuka ku mirembe gy'oyagala olimala kuyita mu mbeera ya misambwa oba embeera y'ennono. Bye bibira bye bakulaga. Oyinza okulaba neighbour muliraanwa wo nga akuleetera eddagala n'alisimba mu mulyango, oba n'olaba neighbour ng'akola ebyo ebitakwagala mu kirooto. Tambula obuuze ekirooto ekyo kitegeeza ki, nga tonnaba kumubambirako kumugamba nti olabika ondoga. Abantu abasinga balabira kumpi, awo nno oli kyava atambula ku musawo. Olw'ekyo kyalaba n'atuukayo ne yeetema engalike, oli ne omusawo oba jjembe lizze erimugamba nti olinawo n'abakulima empindi ku mabega. Olw'okuba ono alina neighbour gw'alaba n'agamba nti kituufu jjajja, waliwo neighbour muloota nnyo ng'alina by'ankola. Awo ejjembe liri oba olitumye kulya. Era kyova olaba nti abantu bakutta amalogo, abantu babalumise, abantu babakutteko eddogo ery'enjawulo naye tebatereera. Omuntu atunulamu essande emu, ssande bbiri, emyezi ebiri, obulwadde bwe bumu ne budda oba ne buddira mu kitundutundu ekirala n'addayo era ne bamugamba ekintu kye kimu. Awo nno omuntu watandikira okuloga. Oyinza okulaba neighbour wo ng'akuleetedde ekkapa n'agiteeka awo, oba neighbour wo ng'olaba alina ekkapa oba ng'olaba alina ebintu by'aliko by'akola oba ng'alina by'akukola oba ng'akugoba n'ejjambiya. Neighbour gwe muzimu ogw'oku lusegere. Neighbour gwe muzimu ogukulinaanye mu buli kimu, ogukutaliza obubenje kubanga guba gukulinaanye mu buli kimu, muyita babiri mu buli kimu. Bwe gukuloosa ekitundutundu kya neighbour oba mukulu wo. Bw'oloota taata ng'olaba oli ne taata, yawula ekirooto ekyogera ku taata n'ekyogera ku Kabakabulamu. Kisinziira ekirooto okifunye ddi oba okifunye otya. Enfuna y'ekirooto yekuwa enjawulo y'okwawula nti ono kituufu yabadde taata owa ddala. Okugeza, mulimu abantu abaloota bamaama baabwe n'agaa nti naloose maama andaga kino, andaga ki, naloose ntambula ne maama. Empa y'ekirooto yekulaga maama owa ddala ne maama omusambwa. Maama yayitibwa Nnaalongo. Oyawula ddi Nnaalongo ow'emisambwa era oyawula ddi maama wo owa ddala? Kubanga Nnaalongo mu bw'emisambwa bw'ajja, ajja nga maama.
oyawula ddi ekirooto enfuna yaakyo kye kikyasinze okubuzaabuza abantu batambulira mu kubuzaabuzibwa kubanga James Sambwa olubereberye gyawandiikanga ku mazzi, Misambwa olubereberye gyawandiikanga ku njazi ennene oba ku nnyinjayinja, kyokka Emisambwa tegyawandiikanga nnyukuta oba tugambe nti abantu b'edda abaasooka okubeerawo empandiika yaabwe teyabanga ng'eyaffe ey'okusimba ennyukuta. Empandiika eyaffe ey'okusimba ennyukuta yaleetebwa Bazungu, ne gye buli eno Omuzungu bwe yajja yasaanyawo buli kimu era n'atuwa buli kintu nga kyangu. Yasanga tuyita mu bulumi okuweesa, okwekuba engalo kubanga tetwalina masiinizi zaasaanuusanga byuma, tweyambisanga muliro, obulumi n'obugubi nga bungi nga tukozesa nnyo amaanyi. Ekitaali kibi kubanga mu nkyamu mwe muva engolokofu ate mu kubonaabona mwe muva ekyo ky'oyagala, era mu kwewaayo n'obulumi n'okwekuba engalo mwe mwandivudde amagezi agongerwako kati singa tuli wala. Muzungu bwe yajja n'aleeta ekijiiko ekiwedde, n'aleeta enkumbi ewedde, n'aleeta endabirwamu ewedde, n'aleeta sabbuuni awedde, ne tulekera awo okwozesa empiki oba ebyovu by'empiki, tulekera awo okwekuba engalo. Twayagala ebyamangu, twayagala ebyangu, ate kati tubavumirira nti babi. Ekituufu babi, naye naffe twewaayo mangu mu mikono gyabwe ne tusuula ebyaffe. N'olwekyo ebintu ebisinga obungi mulina okubyegendereza n'okubyetegereza. Ekitundutundu ekya neyiba, oba oloota omuzimu ogukuli ku lusegere oba gw'otambula nagwo, n'ekitundutundu ekya muganda wo oloota omuzimu ogwo ogw'ekika era gwe guba guliko bye gukulaga. N'olwekyo tulina okudda eka ffenna, tulina okuddayo tumanye ebyo bye tuteekeddwa okumanya, tumanye we twabulira, tumanye bye twasuula, tufune okumanya n'okutegeera kuli okwaliwo luli ng'emirembe teginnaba kukyuka. Ne kati emirembe gikyuse, olwaleero tugendera ku byamangu, ebyokulwawo tetubyagala era tetwagala kukola emu ku emu, wabula twagala muzindo. Bwe tuba n'ebibanja byaffe mu kyalo oba twabisikira okulima emmwanyi, tubala weenaakulira ebbanga ly'emala oba ekitooke, bw'aba muvubuka ogenda okulaba ng'ebyo bimukaddiya, kivaamu ng'akitunda ng'alekawo akabangirizi k'amalaalo aga kitaawe jjajjaawe nga geetooloolwa abasenze, ng'agenda agula ppikipiki. Twagala ebyobuserengeto okutambula nga tutudde nga biwanuse buwanusi, so tetwagala kubikolerera. Era abazadde abasinga obungi abalina bye bakozeewo, bw'oba olowooza nti abaana bo bakwagala, ekyo si kituufu kubanga olufa batandika ebintu by'obbikubako akalulu beetutte mu kkooti, gwe taata waffe si yakuzaala, ku wazaalibwa mukazi mulala, kino kyange ne kiri kyange, bino byagundi, nga batandika okwegabanya. Akati mba nsobola okuba n'ekibuuzo, kituufu abaana abo babadde bakwagala nga oli oli mulamu oba bulijjo bakubaza ddi gw'olifa? Ebintu ebisinga obungi tulina okubyegendereza. Akati oyawula ddi ekirooto ekyogera ku ssengaawo nti ddala kituufu oloota ssengaawo mu kyalo oba oloota ssengaawo Musambwa? Tulina emisambwa egyatula ogwa ssenga. Omusambwa ogusooka gwa maama Nabuzaana. Buli oloota ssengaawo
otera kubanga olaba maama Nabuzaana kubanga ye musengesi w'ensonga mu kitundu ekya Lubaale ow'olubereberye Ssengaawo. Oyawula ddi nti bakugamba nga yakugamba omukyalo ono Sylvia afunye ekirooto nga alaba omwana wa Ssengaawe azadde abaana babiri, omu abadde nsanafu n'omulala. Kakati ekitundu ekyo gwe wennyini toloota oli mwana, gwe muwala wa Ssengaawo, gwe muwala wa Nabuzaana musambu oguba n'abalongo era omulezi gw'abaana. Oli muwala we gw'oloota mujje mu by'oloota oyo editing. Muwala wa Ssengaawo sooli gwe muwala wa Ssengaawo, gwe balaga ekitundu mw'otudde nti oli Nnaalongo, kubanga agambye nti muwala wa Ssenga already Nnaalongo yazaala abalongo. Kati kino ekitundu kikulaga oli obuyinza mwatudde bwe bukuba omweso, bwe bukulaga ekyo ti gwe muwala wa Ssengaawo. Kitegedde otuddemu amaanyi ga Nnaalongo, bakulaga agalina omufunireko ekyokulabirako. Ensanafu abeera Namuzinda era ensanafu zitambulira mu kkooli erimu n'enjuki, buli lw'oziraba oba olaba ejjembe lya Namuzinda. Okuloota nga muwala wa Ssengaawo azadde ensanafu oba abaana babiri, omwana omulala ng'aliko n'ensanafu, kitundu ekikulaga nti Lubaale akuluma akubanja, kyokka akubanjiza mu kitundu kya Bulongo, kyokka oliko n'ejjembe lya Namuzinda erikubanja n'ebintu ebyo byonna bikubanjiza mu kitundu kya Bulongo. Kyokka jjukira Lubaale yenna bw'omulabiranga mu kitundu ky'omwana oba eky'abaana obanga ozadde, Lubaale yaba muto, era Lubaale omuto takola. Abantu abasinga tebeebuuza lwaki emirimu gyabwe gifa. Omuntu bamuwaamu chance n'akola, naye ng'obutalabika bugamba nti omwana omuto takola. Ojja kumala kutujja mu kitundu kya buto. Bw'oba mukazi oyatule obwa Nnaalongo, oba musajja oyatule obwa Ssaalongo. So obwa Ssaalongo si byambalo, obukulu si byambalo, obukulu babukolerera. Okutuula mu kiti ky'obwa Ssaalongo bakolerera kikolerere. Tekitegeeza nti buli Ssaalongo yazadde abalongo, nedda. N'omuntu aliko obuyinza bwa Lubaale alina okuyitabira erinnya eryo erya Ssaalongo, kubanga Lubaale aba n'abalongo ababe, ate nga bw'osamira gwowa kitaabwe, gwoba otuddemu omuzimu ogwo ogw'abalongo abo. Ebirooto tubagambye wali mu ntandikwa nti bijja byesulise, ebirooto babituweera ku lukolosoofa. Olw'okuba tuwandiika ennyukuta nga tuzisimbye, tetusobola kumanya ebyo bwe tuba tuzuukuse kye bitegeeza. Bajjajjaffe bawandiikanga ku njazi, ku nnyinjayinja, ku mazzi. Empandiika eyo yali yakumanya kwa waggulu, era singa tuweesa nnyo era singa tukola ebintu bingi, Omuzungu bw'ajja atuleetera okusoma, atandika okuwandiika M nga yeesimbye, W ng'etunudde waggulu, oba K oba P oba S, nnyukuta nga ziteredde. Tubambira ku mpandiika eyo n'okusoma okwo. Olwaleero jjajjaawo bw'akuwa ekirooto akikuweera ku lubereberye luli. Eby'Omuzungu okujja kwe jjajjaffe yabibalekera mmwe ababuyabuya nga mugenda okuwaayo ebyammwe. Mwawaayo amataka ebitaali ku mudumu gwa mmundu, era Omuzungu talina musango wano. Wabula engeri y'omusango gwe yandibadde nagwo nti okututeekako amagezi amangi, naye ng'ate era naawe bw'oba onoofuna ssente ku mirimu gy'okolera naawe owateekako magezi. Oyinza okuba ogenda kutunda bbulooka n'oziwaanira gw'ogenda oziguza nti nnungi nzibu, n'akusasula. Oli wamala ozituusa ku sayiti bagenda okuzizimbisa nga
eyasambanga obudongo tebwajjanga nga buloka siŋŋumu. Kitegedde kati ge amagezi ge baatuteekako. Tewali muntu yenna wano atateeka ku munne magezi okusobola okumufunamu ensimbi. Kababeere abantu abatudde mu nnono oba ffenna abatudde mu nnono zino. Era oli wajjanga mulwadde, kitegedde ofuba nnyo okulabika nti alina akantu kakulekerayo akasente, era wonna okozesa amagezi olabika nti abako akantu kakulekerayo, kubanga 1000 asobola oddukuwa, 2,000 asobola ogikuwa, akakadde asobola okukakuwa. Naye naawe oteekamu amagezi okumulaga obunene bw'omulimo gw'ogenda okukola, n'asobola okukuwa 40,000. Otateekamu magezi ayinza okukuwa 20,000. Kitegedde kubanga ebintu by'okuyamba ku bannaffe mu nnono si kukuba buloka nti kwetooloola kukoowa nnyo nedda, oba n'ekyo ky'omanyi ng'era ky'ogenda omukolera naye nga totawaanye. Kale 2,000 asobola ogikuwa, ate obukadde 2 asobola obbukuwa. Kisinziira ku magezi go n'engeri gy'onoomulagamu ky'ogenda omukolera, obunene bwakyo n'obugazi bwakyo. Kakati ne kino bwe kiri, abazungu baatusalira amagezi, nze gwe sirabanga musango, kubanga tebajja na mmundu nti batutte. Nedda bajja ne batukolako omukwano. Bakabaka abaaliwo ebiseera ebyo babakolako emikwano, ne babaagala, ne babasembeza, ne babakyaza, ne babawa ew'okusula. Babawa ew'okusula ekyaddako enkeera, muli bantu balungi, ettaka liiryo, nkuwadde mayiro egindi, wali nkuwadde mayiro 3, wali nkuwadde mayiro 5. Ge matakataka gasinga ag'ebigo, zikiti n'ebifo ebisinga obungi ebyaweebwayo bakadde baffe olw'omukwano gwe baali bafunye ku bantu abo abaali bazze n'ebyo bye baali baleese. Bayaniriza ebijiiko, ndabirwamu biki, ngoye ebyali biwedde okukolebwa. Ne baaniriza ensomesa y'Abazungu, tuleesa amasomero, tuleesa amalwaliro, babyaniriza. Buli kye baleeta kyonna baakibaweerangako ettaka nga si bya kifuba. Kitegedde kakati Lubaale yaliwo ng'alaba, kuba ye Lubaale takaayanangako. Kuba ne bw'okeera enkya n'ogamba ngenda mu kyaki, tojja kufuna muntu akukwata ku mukono togenda. Ye Lubaale, ekitulumisa Lubaale n'ekitukubisa Lubaale magezi gaffe matono. Buli kintu kyonna ky'okola Lubaale agamba gw'omanyi. Nze kasita nkulaze bye nkulaze, kasita otegedde nti nkubanja, gw'omanyi. Bw'oliremererwa omwana wo ndi mubanja, mwana wo alemererwa ndibanja omuzzukulu. Kyokka ye Lubaale atuuma emisango okuva ku mirembe, oba 4 oba 5 oba 10 oba 2, kisinzira abaamujeemera baatandika ddi. Kati abaana abaliwo olwaleero kye muva mukaaba ne mugamba nti Lubaale atuluma atulanga bwerere kuba si ffe twamusobya. Ate oli amanyi Lubaale nagga nti gwe wamusobya. Oli nagga nti simusobyangako kuba sikolanga ku kintu kye ne mala ne nkyonoona. Oli nagga nti omusika bw'asikira taata, banka bw'eba yali ebanja taata looni, omusika gw'ovunaanyizibwa ku kugisasula kubanga gozze mu bigere bya taata. Ne Lubaale bw'ali abakusuubusa abaseeredde nga babuyabuya tebatereezezza, omwana azzeewo okubibwa butereevu emiggo olw'emisango bali gye bazza baba nga baasobya oba nga tebaatuukiriza. Omwana gwe wennyini olina okufukamira ng'osaba okusasira n'okusonyiwa n'ogamba sina kye mmanyi ku byaliwo. Baba nga abaasooka baabasobya, baabalimba, tebaatuukiriza. Munsonyiwe ku nsobi zonna ezaaliwo. Saba kuba okusasira n'okusonyiwa, ndi mwana bwana ate amanya byaliwo mu kusooka. Jjajja nsaba ekisa kyammwe, jjajja nsaba munkwatirako, jjajja nsaba temuzija ku mubiri kundeka kugwa. Saba mupambaatire ng'omuzadde bw'alera omwana we. Sina kye mmanyi ku byaliwo, saaliwo bakama bange, naye nsaba kube okusaasirwa n'okusonyiyibwa. Kakati mu mbeera eyo tuzze nga twesanga nga tetusobola kumanya Lubaale biki byayogera, Lubaale ategeeza ki, wabula ng'olina okufuna omuntu amanyi olulimi lwa Lubaale n'akutaputira ensonga eyo. Tulina okwegendereza, twayagala obwangu. Ebintu bye tumanyi byonna bye tusoma tebiri mu makulu. Tegedde tusoma kubeerawo na kwebeezaawo, naye eby'ensibo n'ebyolubeerera Lubaale kyava akulaga essomero. Bino byonna bye twasoma Abazungu bye baaleeta, n'osoma n'obeera pulofeesa. Temutera balaba ba pulofeesa ne bakula nga bakoze ebyobugagga, abamu bagobye bannaabwe ku mataka, naye byonna temutera kulaba nti byansi ebyo gye mutambulira. Era oli ne bwaligoba banne ku ttaka n'abasenguzaawo n'amalalo g'abajjajjaabwe nti kubanga wuwe
ensi eno omuntu atamanyi lulimi lwa lubaale yagoba banne ku ttaka kubanga ebyensi bya nsi era ebyensi by'abantu era abantu tuli baluganda era abantu tuli muntu omu. Okugoba munno ku ttaka kikyamu, okitegedde, kikyamu, n'okubasenguzaawo amalaalo kikyamu, era ebintu ebyo byonna n'emmaali yonna tebeerera. Era ono omugagga abadde akikola olw'okuba alina ssente ng'asinga bali eddoboozi, bwe bagenda mu balamuzi awaayo ssente, awaayo enguzi, omwavu tawoza era omwavu tayinza kusinga musango. Naye ne twerabira nti ffenna ku mmeeza ya Katonda tuli baluganda era twenkanankana. Ekitugaana okwenkanankana mu nsi muno oli kubeera n'akasente, okitegedde, omugagga omu n'asinga abantu 3. Oli agamba wano tumazeewo emyaka 10, n'oli agamba wano wali amalaalo g'abajjajjange, naye omuntu omu n'abasinga amaanyi kubanga alinamu akasente. Era bwemwegendereza abantu abo abamu bwe bafa, olufa ogenda okuta nti ebintu byabwe biri mu kkooti, simanyi biriko baani, simanyi bano simanyi baani, omusika, abaana, biki, ba administrator, biki, genda okuwulira nti abaana bawangudde omusango ate waliwo n'ababajja baabwe, bonna ogenda okulaba nga bagabana, buli agabana yenna kutunda. Kitegedde, bwe batunda ebintu byonna nga bisaanawo, taata yakamala mu ttaka emyezi 3, omuzimu gye guli nga munnyamivu, ebintu bye gukoleredde ebbanga eddene, naye ebintu byonna bye yakola taata mwalimu ebikumpanyi olw'okuba yalina ssente, mwalimu ebitaali makubo matuufu. Abaana ne bajja tebaganyulwa mu maali, emmaali yo tebeerera, okitegedde, tebeerera. Era abaana olw'ebitunda byonna nga nabo bafuuka baavu, bafuuka bayaayi, abamu nga bafuuka babbi, okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno olw'obutamanya lulimi lwa lubaale, ennamba esinga mu bantu eroota, era ennamba esinga singa egoberera nnyo ebintu by'eroota singa abantu balina empisa. Ate singa omuntu asobola okulaba muntu munne ng'ow'ekitiibwa, omuntu yenna bw'amala okukula n'abeera musajja mukulu oba mukazi mukulu, gwe ne bw'oba ne ssente bw'omusanga kitegeere nti mwenkana era muntu munne era muli bakulu n'abakulu. Ssente zireme kutuwemula, ssente zireme kutufuula bantu abatalina nsonyi, okitegedde, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Gula ewantu mu mazima n'obwenkanya ate tulumya mulala, otambule nga tutambulira mu kyenkanyi ffenna kubanga tuli baana ba Katonda oba baana b'omutonzi. Akati obutamanya bintu bye tuloota bituviiriddemu akabaza. Omukyalo ono aloota omwana wa ssengaawe, ye abadde amanyi nti aloota oli omwana wa ssengaawe butereevu, naye kivudde kuba nti ffe ebintu bye twasoma oba bye baatusomesa, abazungu baatufuula bakatonda baabwe ate ne bafuuka bazadde baffe. Ne gye buli eno ewatali muzungu kati tetusobola kwetengerera. Omuzungu w'atali tetusobola kusobola nsi eno, atasobola kukiraba tayinza kukiraba. Naye njagala mugattegatte ebintu ebizze wano nga bivudde Bulaaya mubibaddize, muddire amakompyuta ge mutuula nago mu mawoofiisi mugazingeko gonna, mugasibe emigugu ennyonyi zigazzeeyo. Muddire amasimu ge tukwata mugasibe emigugu ennyonyi zigazzeeyo. Muddire amamotoka agali mu Uganda wano mugazingeko emmeeri zigazzeeyo gye gaava. Muddire ebyuma ebiri mu makolero nga sembuule biki, ejjinja eyo ebikamula bbiya biki, ebyuma masiinizi ez'enjawulo mubizingeko mubizzeeyo. Muddire amasaawa ge tusiba ku mikono kuba nti tulinawo kkolero lya ssaawa, mugasibe emigugu mugazzeeyo. Muddire ebintu eby'enjawulo, ennyonyi ze tulina wano zonna muzipakire ku mmeeri muzizzeeyo. Muddire masiini ez'enjawulo ezisala emiti, masiini ez'enjawulo ezibajja, masiini ez'enjawulo ezikola ebintu eby'enjawulo wano kuba wano tewaliwo magezi gakola masiini, mubizzeeyo. Muddire ebijiiko bye tusenesa sukaali n'enva, mubizzeeyo.
muddire ama-TV ne leediyo mubizeeyo. Okitegedde? Ojja kugenda okulaba nga tukyali ku lubereberye lwa jjajjaffe oli ku mirembe gya Stone Egg. Kitegedde? Muzingeko ebintu byonna ebirabika nti biyingira wa mubizeeyo. Mujja kugenda okulaba nga kituufu bulijjo omuzungu ye taata ye maama. Mujja kugenda okulaba nga bulijjo sente ze tufuna okubeerawo n'okufuna ekyokulya, omuzungu ye taata ye maama. Mujja kugenda okulaba nga tuyina okuddayo ne tunoonya jjajjaffe oli yali atandise okuweesa. Kati tetusobola munoonya olw'ensonga nti ekyokulya kiri kumpi. Okitegedde? Ekyokulya kiri kumpi, essente ziri kumpi. Okitegedde? Njagala muddire amalwaliro gonna, muddire empiso, eddagala, masiini eziri mu malwaliro, okisigeni, biki, ebintu byonna mubizingeko, byonna mubipakire mubizeeyo. Mumbuulire ensi weenaaba esigadde. Ensi, entegeera yaffe n'obulamu bwaffe bukyali ku jjajjaffe oli omubereberye gwe tulina okunoonya. Bano abantu abajja batubuzaabuzizza nnyo n'essente zaabwe ze tufuna tuwunzika nazo bubi. Essente zonna ze tuliko olwaleero si zaffe. Olaba omuntu ava buvi wano n'alinnya ennyonyi n'agenda e Bulaaya n'akola Mirambo n'akomawo wano ate ne tuba nga tumutendereza alina akeedi mu Kampala. Eri mukopi bw'ajja wano mulangira. Eri mu bazungu alongoosa Mirambo egiri mu ggwanika egiwedde okubaagibwa egijjiddwamu ebintu eby'omugaso. Bannayuganda bangi baliyo nga bagiteekateeka bebajambaza bebaginaaza egiwedde okukolebwako Emirambo. Bannayuganda bali eyo bangi nga bagenda basiimula mayumba g'abagagga. Bannayuganda bangi bali eyo nga beetunda. Mu kwetunda nga bwadde eno azimba ekizimbe ku mukolo ne muyita omukyala ne mumuyita ku mukolo kyokka ne mumwanjulamu omugenyi omukulu naye ng'ate ebweru agaba kasolo. Okitegedde? Olw'okuba nti ebintu tebyetimba bantu mu byenyi nti mujja kulaba kakapaani nti ono mugabi wa kasolo. Ajja kujja wano e Uganda yazimba ennyumba ku kyalo ewammwe, maka mwamba nnyumba nnene, muyina akatale ka caaki, mumuweereza kaadi. Mukyala yava bweru amaze kuno emyezi 3 neyiba wa caaki ali mu Kabondo oba mu zooni ya caaki oba Saabu Parish oba Parish. Mutegesa akatale ku mukolo muwadde kaadi. Mu kumuwa kaadi erinnya lyokka nti ono muva Bulaaya limala ajja kukubirwa mu ngalo, ajja kwetema obukadde 2 wano mu Mbejja. Bw'aba mwami mulangira naye ng'ebweru anaaza Mirambo, ebweru agaba kasolo. Kitegedde? Ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kakati ebintu bifaanaganako bwe bityo ti jjajjaffe oli bwe twamusuula twatwalibwa mu nkwawa. Njagala oddeyo otunule essente gye tuyina wano si yaffe. Obugagga bwe tuliko wano si bwaffe. Tuli baana b'abazungu era tuli matwale g'abantu abeeru. Amatwale kye kitegeeza okutwalira mu nkwawa z'oli ly'ettwale. Amatwale abazungu batufuga. Masiini zonna ze tulina wano biki byonna biki wanduza tuweesa obwambe ate obwambe bwe tuweesa tebunyirira. Tuweesa ebijiiko bino ebya aluminium ebijjira ku sefulya za bboola. Ebintu ebifaanaganako bwetyo bye twekubira mu mayinja gaffe wano. Naye emitayimbwa gyonna gye tukola mu ssembuule muki roofings ebintu by'enjawulo era tukuŋŋanya sikulaapu ow'ebikadde era ng'ebikadde byava mu matiriyo eyava e Bulaaya ne biddamu ne bisaanuusibwa. Kyokka ng'era ojja kusanga amakolero ago ng'era galimu abeeru agali wano mu Uganda. Era osange nga masiinizi ezeeyambisibwa okukuŋŋaanya ebyo ebisaanuusiddwa mu bikadde, masiinizi zonna zeetikkibwa kuva bweru. Okitegedde? Osange wano nti waliwo ebintu ebigaa nti bannayuganda naffe wano tukola emmotoka tuzigatta tipa ezo ez'enjawulo ezimu bbaasi bigattirwa wano. Olye nti ne waliyo ne mu magye
engeri y'akakampuni nga nako kagatta emmotoka ezivudde ewero okugatta amabaati ago biki. Njagala tukole emmotoka nga eva bukolokolo ku linnyo lya gearbox, erinnyo lya gearbox, oba wano tukole labba oyo ow'omupiira gw'emmotoka, labba oyo tumukole omupiira gw'emmotoka tugukole wano nga gusobola okutambuza obuzito mayiro 6 obuzito, emmotoka oba fuso etisse ettooke, nga labba oyo matiriyo omupiira mugukolerwa gusobole okutambula wano mayiro 5 emmotoka yeetisse obuzito. So kuno kugatta mabaati, ate era okugatta amabaati era nga tekinologi abazungu bamutuwadde. Kati abazungu bawamba ekitundu kya jjajjaffe oli era tandise okuyiiya. Abazungu bafuuka bajjajja baffe, tusamira mizimu gyabwe. Abazungu be bataata wano, be bamaama. Abantu mwenna njagala muddire kagabeere makyaki muddire ebintu byonna ebikolebwa abazungu. Si bazungu bokka, kuba omuzungu ne tulina ensi z'abeeru, Bajapani, Bachina, Bangereza, Abaisirairi, Baamerika, baki abantu abeeru. Bwe manjogera omuzungu munansonyiwa ngatta ekitundu ky'abeeru. Ekitundu ky'abeeru akwanda ekitundu ky'abeeru kirimu Filipayini baavu biki, ne kati ntwalidde wamu abeeru kubanga abeeru bonna bo bagattagatta bali mu first world. Ensi zino ziringa ngalo, ensi ziringa ngalo okuva ku ngalo ya wakati empanvu okutuuka ku nassu. So nassu nsi n'engalo eddako nsi, n'engalo ya wakati nsi, n'ekyala kisajja nsi. Waliwo ensi ezirinaanye omwaliriro ogwa waggulu. Kitegedde tuleme kuddaawo okwerimba nti Uganda simanyi yavaamu abantu abaasooka, nedda. Kakati ate Iraq tunaagamba tutya? Iraq yerimu akaalo ke bayita Edeni. Iraq akaalo akogerebwako ng'akasooka okulabikirwamu omuntu oba abantu, ensi Iraq. Kitegedde erimu ebyo byandibadde ebyobulambuzi abakatoliki bandibadde balamaga mu nsi eyo Iraq, naye lwakuba nti Saddam Hussein ekintu ekyo yakizibiikiriza ng'akyaliwo, n'akiggala ne kitafuna ddoboozi, naye nga mu Iraq mwe muli ekyalo kye bayita Edeni. Kitegedde Babyloni, Abaisirairi okudda mu nsi yaabwe baalinga bafumbekedde mu bitundu ebyo ebyerinaanye awo okusobola okubuuka omugga oba oguyanja okudda mu Isirairi. Kitegedde ebintu ebifaanaganako weebityo. Misiri biki byonna, Babyloni, ebintu byonna biri mu kabendobendo oba mu bbendobendo eryo eriri ku nsi ezo okutwaliza wamu ne Iraq. Iraq erimu okutondebwa kw'ensi okubereberye omwali Adamu ne Kaawa, mwe muli ekitundu kye bayita Edeni. Ekitegedde kakati bino byonna byakwerimba. Buli nsi erimu abantu abagitandikiramu, abaaboneka obubonesi. Kitegedde abaasangibwamu ebintu bifaanaganako weebityo, era nga oli bw'ava eri ajja kusanga eno abantu babiri, asanga wali abantu balinga amazike. Abantu bedda baalinganga amazike, abantu bajjanga beeyubula bweyubuzi. Oli n'ava mu kitundu ekirala n'asanga eno omuntu ewantu mu ddungu, naye ng'atambula, naye nga talina waabeera, talina waava, naye ng'ate waali, naye ng'alinga zzike. Abantu bedda baalinganga mazike. Kitegedde bwe tugamba Pearl of Africa tutegeeza ensi eya green, ensi ebala oba ebaza, erimu emiti egya kiragala egitasobola kukala musana, ate ensi etobeka sizoni, nga buli sizoni bwejja esanga ginnayo nga n'ebintu bikyali bya kiragala. Ebintu ebyewuunyisa abazungu nti tulina ettaka eggimu, ettaka eririmwako ebimera byamu ebisanyusa, green atadda mabega, wabula green oba budde bwa musana oba bwa nkuba asigalako. So tuleme kugamba nti simanyi abantu abaasooka wano, simanyi ebintu by'okwerimbalimba ebyo, ebintu eby'engeri. Kitegedde n'olwekyo tulina okwegendereza, tudde ku nnono, tumanye ebyaffe. Wadde ensi tezenkanankana magezi na buyiiya, naye naffe twali tulina okubaako n'ebyaffe. Tuddeyo mu bujjajjaffe, tuddeyo kumanya kuli okubereberye, tubonaabona n'okumanya. Kati tubagamba nti
ekirooto ky'ofuna olwaleero kye kikuviirako akabasa, kye kikuviirako emirimu okufa oba amaka okusaanawo. Ekirooto kisobola okuviirako omwana w'okufa naye nga bulijjo olina ebintu by'oloota naye nga tobifaako. Bw'ozuukuka olaba tobitegedde. Bajjajjaffe empandiika gye baawandiikanga omuzungu yagiwakanya, omuzungu n'aleeta ensoma oba essomo eryangu. Yategeera nti twagala nnyo ebyamangu tetutegeera, n'atuleetera okusoma okw'amangu. Omuzungu n'aleeta amalwaliro. Amalwaliro gandibadde gatambulira kumu n'enzijanjaba eyaliwo. Okitegedde? Ate olaba olwaleero bagobawo ba mulerwa. Kyokka ng'ate mulerwa alina ebintu by'atalaba. Mulerwa alina ebintu by'alaba ne by'asobola okutereeza mu ddwaliro bye batasobola. Mulerwa asobola okujja olulera nga lwezenze mu mwana emirundi mingi. Endereeze zitta abaana ezibattira munda ne zimwezingamu ng'omusota. Mulerwa byonna asobola okubiraba. Omuntu w'ekinnansi asobola okubiraba. Naye enkola ey'ekizungu oba baddokita baga nti mulerwa yeetaaga kuwera, kugobawo. So nga ebintu byandibadde bitambula bibiri. Enkola ey'ekizungu ebanga ezze nga tekinologi ali waggulu. Abantu bano abazaalisa ku byalo oba banoga eddagala ku kyalo oba bamulerwa bandibadde bayambwako buyambwa okubasembereza services nga bakolaganira wamu n'amalwaliro. Okitegedde? Kubanga obutonde bulina obukugu bwabwo. Obutonde obutalabika bulina obukugu bwabwo. Ate omuzungu kyatasobola kulaba. Oli ajja kugamba nti ekigalanga bwe kikkwata n'okitwala mu ddwaliro, ekigalanga mizimu egyedda egyabuli gitakyayinza kujja kwogera. Kikulumisa mu lubuto lwogenda mu nsonga, olubuto ne lwanga lukuluma. Ebyo byonna bigalanga mizimu gyadda. Bw'ogenda mu nsonga olubuto ne lukuluma n'okaaba n'okola ki, olubuto lugulumba, olubuto lwepika, olubuto lutumbiira. Omala kufuuwa okufuna emirembe. Okitegedde? Olinaga nti ogwo muzimu gukutuddemu. Oyo kizza yakutuddemu. Ekintu ekitasoboka kutaputibwa muzungu. Olwala ekigalanga nti mu ddwaliro oli bw'atabuka omutwe nga gwa mpewo baga nti abadde asusizza enjaga. Kyokka si buli ddalu nti lya ddwaliro. Eriyo abantu abagwa eddalu nga yeetaaga ddwaliro, ng'ekituufu omuntu oyo eddalu lizze nga bulwadde, omutwe gusootiize oba omusaayi gumulinnye ku bwongo. Kyokka eriyo eddalu nga lyo lya mpewo. Kitegedde? Mpewo za kika zitabuse. Bonna omuzungu aga nti baleete butabika, bamukuba eddagala erimwerabiza erisiimusa obwongo ne buba nga tebulaba byalaba. Eddagala erikyusa timing oba eddagala erimwebasa. N'eddagala eddala lingi libasobola okumukuba okumuwuddiisa. Kyokka era abantu abasinga obungi butabika oluusi asobola okugaana. Kyokka abamu abalalu abatwalibwayo abamu batereera ne bawona. Kati oyawula ddi ekintu ekikukutte nti kirimu ebirala? Awo abantu bandibadde beeyambisanga nnyo okwebuuza n'okwenoonya, okwezuula, okusobola okufuna okumanya n'okutegeera. Mu nsi abantu abalina okumanya n'okutegeera abantu ba bulijjo batono. Ate okumanya n'okutegeera osobola okusanga mu bantu abatudde mu nkola ey'ekinnansi, gamba ng'abasawo Abaganda oba n'abantu abatudde mu mbiri oba mu nnono. Kyokka ekibi era ekiriwo nti ensi eno ebuzaabuza. Ate abantu abamu abandiyambye bannaabo okubatuusaako okumanya n'okutegeera, ate abamu bayaaye. Mu kifo ky'okukugamba ekintu ekituufu ekikuleese ate n'amala okwetooza n'aggamba kirala. Kati ensi etuddemu okubuzaabuzibwa, kati omuntu abuuza nkole ki? Kyokka abasawo abatuufu mwebali nate tebalabika. Wajja kuga nti abasawo ab'amazima bangi mu Uganda wano mwebali nate tebalabika. Okitegedde? Akati oli ayinza okubuuza nti omuntu akole ki? Era ojja kusanga abantu mu bulokole olage nti eby'abasawo tebiriiyo, ebyalubali tebiriiyo, n'abasawo babbi babuzaabuza. Lwaki? Nti yabatambulamu, teri yamugamba kituufu. Ebintu yalinga abiraba ne teri musawo yamutereeza. N'embeera y'okwenoonyeza ebyaffe nayo esusse. Ate ffe abandibadde ebyokulabirako eri ensi twaliwe tuvaayo ne tuba nga tuyamba ku muntu ono abonaabona abutaabutana okulabika nti
akolerwa ekyo kyennyini kiba kimuleese, kubanga ajja kwetamwa, ajja kwenyuwa, ajja kutuuka agambe nti kambiveeko. Era abaana bwe bali mugamba nti ndiko Lubaale, abaana alibamatiza nti Lubaale taliiyo. Lwaki? Teyayambwa, yanoonya ne teyayambibwa, teyafuna buyambi. N'olwekyo abantu b'ensi tukwataganyize wamu, abantu abatudde mu nnono ez'enjawulo, abasawo ab'ekinnansi, abantu abatudde mu mbiri ne mu nsozi, twandikolaganidde wamu, twandiba tuteesa kimu. Anaafuna ssente aba wakuzifuna, anaafuna ssente tekyetaaga kuziyiga ng'ayigga ensolo, naddala ng'otudde mu bujjajja oba mu nnono. Oba otudde mu bujjajja bw'obeera bukulayirira nti ojja kufuna ssente, so tosikansike ku kifuba, zo ziba zijja kujja. Kamu kamu gwe muganda, tetukwate mpolampola, tujja kutuuka era tujja kufuna ebyo bye twagala, tunaba tuyise mu mazima n'obwenkanya. Iwaawo yenze Omulangira Jjuuko Nabuddu.